share my video. Bulijjo Bobi Wine wabagenze e Masaka obanga kutere kubo tasobola kubanga ayitawo awalidi gye bazika Frank Mwenaha mujjukira bulungi nnyo mu struggle ya 2020 abana struggle musobola kubanga mukola ki mujjukira bulungi nnyo omukulu omanyikiddwa nga Sami abasobodde kubanga bamutuma Bobi Wine no video sigenda kubanga njogera munyo ngenda kwanji kupulengera masa ombulire ndowooza mu comment section Sami kyakoze ekirungi oba nenda kukoze nalabe bafuti soja bamu nga bagamba nti no Sami yadi talina gendayo tabadde ina bukwanga wali obumuli bubiri wali obumuli akamulika black akabaddawo nga Sami kigambibwa kubanga Bobi Wine yajimuwadde nagamba nti no making sure nti no ogirekera omukulu oba ogirekere mama wa Frank ate nagamba nogamba nti no yamuwaddeko kasente kibandigambe nti no just kubeera nga labirira kuki kubeera nga labirira ku mama wa Frank ate mukimanyi bulungi nti no mama wa Frank ayina abamukwatirako oba nga ndigambe nti no emikwano ejali mikwano gya Frank bano bana struggle ba food soldiers bateragendayo ne bakola kini bamuyamba kugenda kwa kupulengera kana kavini mbuli endowooza mu comment section kyakoze kirungi oba nedda sigenda kusabira mukama ngenda kusaba ngere engeri wafuuka omwoyo omanyi nti tetuzikizanga era nateeseteesa okujja gy'oli nensobola okutuuka obulungi yadde mukubo mubaddemu emisanvu Frank nze Saamu muganda wo mu musaayi muganda wo tuli bafirika mu muganda wo mu maama omu muganda wo olwa Uganda yaffe n'ekyo kye twasayininga Frank ekyakussa tukyayimiridde yadde nga bingi ebituzoganya naye tukyayimiridde Frank era tonnawummula byebimuli bineeno bye tuleeta gy'oli buli olukya okukulaga nti ebimuli bingi mu nsi ne Frank wali kimuli ate kitagenda kusaanawo yonna gy'oli Frank tukyalwana kyenyinza okusuubiza Frank yonna gy'oli tetugenda kuleka maama kukaaba maziga ng'eyamazaawo tuli baana ebigambo bye nayogera Frank nga bakuziika Frank nze yasooka okwebaka mu ntaanaayo eno ne wemba ntuuse ku kisenge ntya Frank nzira mu kasenge neŋŋamba olw'okufaako olw'omusaayi gwo olw'abaana bo bowaleka olw'abazadde bo Frank neneekuba mu mutima bingi ebitusoomooza ffenna lwe twatandika si we tuli naye waliyo abaategeera kye tulwanirira nzize wa mulwanyi saagala kukaaba naye olw'ekyo kye twatandika mmanyi nti kigenda kutuuka kiggwe Frank okyalwana kyova olaba tusobodde okujja wano wooli ekitangaala eky'olubeerera kikwakirenga kubanga towazza musango towabba wayogera mazima era n'ovaayo okulaga ebikolwa eri abo abanyigirizibwa naye bano abeefuula bannyini nsi baakulesa obulamu omwana omuto baakulesa famire Frank wakaabye ensi yonna olw'enfa gye wafaamu naye togenda kwebaka Frank togenda kwebaka nga bano bakyali mu buyinza bwa Uganda abatutuusaako bino togenda kwebaka byonna kabibeewo ebitambula mu ggwanga bampuuga be twali tulwanirira ffe abaana nga balaba be batunula mu ntaana zaffe nga ffe abanditunudde mu zaabwe naye ne basalawo okudda omusaayi gwo gufuula ssente ze balina okulabiriramu famire zaabwe Frank bino ebigambo mbyogera biva ku mutima waliko nange wagenda okussa omuko gw'enkomerero nga wakabeera nange tewannayita ddakiika era omanyi omutima gwange Frank sivanga ku mulamwa y'ensonga endeese gy'oli era n'okukulaga nti okyali mulwanyi nga tugenda otabaala olutabaalo olwaleero olulimu emisanvu gye gimu egyakutwala Frank nkedde wooli nsimbulire wano nga nsimbula naawe Frank nsimbula naawe okugenda okweŋŋaŋa
bano abatufudde bipanching bag, abatufudde kwe bagezeseza amasasi, abafudde kwe bagezeseza ebimotoka byabwe nga balinnya bulinnya, nga balinga babatazaala. Fulanka nsimbula naawe tugenda kwaniza Kyagulanyi Masaka, teri kigenda kutustopinga mu bulamu. Ebyo ebyange ekyolubeerera kimakire aterekere emirembe ekimuli kyalwa n'ekitangala ekyolubeerera kimwakire aterekere emirembe ekimuli n'ekitangala ekyolubeerera kimakire Hello mama, kaboom! Ay. Take a picture, mama. Let's take a picture. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Anita Amongi ne banne ne United States of America ebataddeko sanctions bwekaba kati bali wano ku TikTok bawunyera atuwunyiriza ebizigo mbo bazze kuyamba baganda bafa babonabonera mu mawanga g'Abawarabu bwe muba mulaba nga mwagala kuyamba baana abo babonabonera mu mawanga g'Abawarabu ensonga tezirina kugwera ku TikTok yingira parliament tekawo enkola eyamba abantu abo naye abaana tebayambibwa wadde embassy tebayambako muli wano mutuleekaanira mbu mujja wano mubuzeebuze abaana mbu mubawe essuubi eritaliiyo wano tetwagalawo babbi ku TikTok wano yenze sipiika nkusanctioninze ekisooka ne filita zakobodde zanoonyeza kala y'entuufu nayo neebula mweru si mweru muddugavu si muddugavu wano twakutaddeko sanctions Anita Amongi tetwagala kukulaba wano ku TikTok kujja kubuzaabuza wano todda wano kutuwunyiriza bizigo tetwagalawo babbi wano osegedde noonya gyodda wano toto era okuddamu okulabako ojja kutuwulira